Kada tuli bulungi ya tu class training ewedde eweteza tuli mbeera nnungi okusobola okwenganga pro ino olunaku lw'enkya era nsubire twatukoze kye tusinga otegeera tujja kuwangula. Yeah, actually wete just kukozesa mixer kuba olaba timu yaffe tukuletinze emikisa mingi kwefasazinga kukozesa mixer gye tukola ki era weteza training efaddemu ka sort of finishing kwa kye tugenda okusaako essira emikisa gye tujja gifuna ndi sure kuba yo tukuletinga emikisa mingi. Ate nga timu gye tugenda okusamba pro line sokera ddala kisozo gyombuziza kikolo nnyo kubanga okola ebyafaayo buli muntu y'omu akyagala. I know how important tomorrow's game is. Kusokera ddala ino team already nine ekyafaayo kye nakolako okuyingiza tiimu mu big league ali among the team. So ne ku luno guno omukisa oguze ndigwaga yali omu akikola tukole record mbeere ng'omusambi asoose okuyingiza tiimu okuva mu level esooka okuddako ne ku level ki singa ddala maani. So ndi willing okukola ekitaasa kyonna